abatulaba olunaku olwo tubaniriza ku Turn Up Media and Core Life Media UG. Tugenda beera twogera ku nsonga eza ghetto, biki ebigenda maaso mu ghetto, avuka beeyisa batya mu ghetto, ebikolebwayo basurvivinga batya, emirimu bagikwasaganya batya mu ghetto gibabeera. Leo tugenda beera tubuulire biki ebigenda maaso mu ghetto ya survivinga atya, obulamu yabo beeza watya no mu ghetto. Okitegeera natunyola experience ye ghetto ajagala nnyo bayagala naye yakyuse ku bulamu. Tugenda batugera bingi ebyenjawulo. Okay, kasita enyanjuli abatulaba yo tugende maaso. Amanya n'eddoboozi bamuta MC Masolo. MC Masolo Awutawe Scorpion Ganga. Olwaleero omusajja ampiseeko wano Turn Up Media wamu ne Core Life UG. Tutandikirawo MC. Yes sir. MC Masolo ava ku kyokwetuma erinnya eryo Masolo nga ndaba linnya alikangamu. Era linnya malala. Era yali mbeera ya ghetto mwana. Na nze mpowa bbala ekyokulya tekisoboka alabika waliwo oluzi lwe bayita jugula. Obujjukira donati y'ekikumi. Jugula kiki? Jugula luzi luli awo ku Soso. Amazzi we gaabulanga babbakulu be bakkirira. Nga folufuna donati emu tugirya abantu bataano. Nga baniga bamanyi nja kufa. Ne bantuuma Masolo kuba nsinga n'ensolo survivinga. Kyekyalwako erinnya Masolo. Yaman. Kati Masolo ovudde bakuli. Yaman. Gyowangaalira Mugete wansi. Mugete wa bakuli. Yaman. Bakuli obulamu buli butya? Obulamu sibu. Abaniga bali batya eyo? Tulabadde bubi nnyo kwati abaniga bakagobamu nga obimanyi. Tebakyali luli bakukyambwa abantu. Kati omanyi bintu bingi ebizzeewo. Bannaffe bagenze, bannaffe bavuddewo. Kalimu ffe ffennyini abaniga. Mwebyo byennyini bye tukozesa bye twatandikiramu ng'emirimu. Kati abaniga abamu batunda busada nga obimanyi, kayirungi, buwalagi, bakoze buchat. Era batunda bikuwe nga babiguza bannaabwe. Ate ne babeezaawo family. Bakwera nga obimanyi. Mukawunga temubula mpulungusaako essomero. Era babeerayo. Ababakyambuwamu digida wakugwamu. Okay, Masolo nga tutandikiraawo. Yes sir. Obulamu obukwasaganya okiwangala otya eyo? Mu ghetto. Ze mpangaliramu. Naye akalimu k'okolayo? Yaman. Naye akalimu kenkola. Kola mu entertainment ng'MC. Airtel ntambuza layini. Door to door. Wamu nayo n'obuntu bwange obutonotono kati ng'obwo bw'okoze engato nina bamafia abenzija mu dipo. Nengenda ngamba pozinga mu nfeezi enjawulo ne tufuna capital sabuni omo wuzi biki ngamba n'otunga engato nabeera waawo ng'ayoza nga nanga nzijamu nga naye weejjamu. Kitegeezo inayo n'abalala ebo banga okozesaamu. Ekisegeera sibakozesa bula twekwatako. Buli omu akwata ku muli. Kuba eguggwa nga ngumulekamu nga 5 kati eyo ntandikwa. Manyi twekwatako ffe ghetto yaffe. Ekisegeeza kati mu ghetto Yaman. Kale mutera obeera mu bibinja byawamu. Musurvivinga batya kuba ndaba kitira nyoba mirimu gy'amaanyi gimalayo. Andike kali kenkunyonyodde mu ebyo byennyini bye tukozesa bye bagamba biragalalagala biki abamu zaafuuka bizinesi nti osanga omuniga alina baakozesa alina emidaala nga 10 egy'amayirungi kuliko ababeerawo nga bagenda ne bakola ki ne bakola olweggulo ne banyuka n'omusana mu bbala nga yanyumi amayirungi galimu ssente muganda kuba n'abasajja eyo abakulu ne basinga n'okugalya ffe tujja aboolwasalwasa. Ate olabawo bamutwala ebiri bakabuto asajja bafunira ddala ssente mu ghetto. Waliwo ate ekisegeeza ffe ekifaananyi kyekibalabamu si kye bali basajja bakozi nnyo ng'egambe temubula mpulunguse ezo ze zitulabisa naye nga 100% 90 mu ghetto kati bafuuka bakozi bwekiri. Kati Masolo awo wennyini wengenda okugira gwe bintu ki gwe byolaba ebikulemeseza n'ogamba kampugrading ngendeko mu ghetto eya waggulu byinza okugamba omuvubuka nga gwe bikyakulemeseza n'ogamba nze nkola bino n'ebinnemeseza okwapugradinga kanziremu kavaako kuba kabaddemu oluba oluzungu ize kankase wansi mu lyega tigwe bintu kinga gwe ebikulemeseza okubeera nga ofunamu akajja akaweerako ogende waggulu kuba bedde abo nga kaliko ogambe ensobi kyo basobolako teri nsobi waliwo kaliko ogambe gwe wennyini nti abaniga mwine embeera oba ekifaananyi kye mutusiigiramu kati ate ffe tukulidde site tetumanyi kyalo kati mu bantu abo bennyini be tubeeramu oba kye tufunira omulimu ngaawe ogambe basigawo kifaananyi kibi kati naffe ne tutula ne twezuula ngaawe egambe ntugamba kati wetukole tunewe tuti naye nga ekitulemesa tubulamu energy na capital
tuli basajja abakozi kuba tulaba nze saa zino Airtel yampa omulimu ntambuza line wadde sinafuna nfo wentula naye ntambuza line nga yanzija mu dipo just kabaka capital ne tulinya naye nga teri mbeera mbi nnyo badde tuyisa bubi kuba embeera tuyisa obubi bano bannaffe abagenda ne bakola ki ne bakyambuwa abantu batuletedde tusige ekifaananyi ekyo nti naye ali kwesiza okukuba omulimu agamba atambula n'oli kekaliko ogambe mubeera wamu ne mu kibinja ekyo lwakuba nti waliwo olulimi abaganda ebagambira mulyamamba ab'omu navumaganya ekyalo kati ekyengezaako okulaga naye nga geto si yonna nti babeera ababbi babeera abaniga babakubi b'abantu mulimu abayimbi mulimu bakomediani mulimu amani opanga stage mulimu DJ emirimu gijja kuba kati geto olaba abayimbi essaawa zino abasinga obubeerako bonna balaga nti bava geto kati waba ayagala babbawunsa ab'omukuuma ndowooza obewulira ebigaali bikuuma balyeni basikoopu bonna babajja mu geto ne basasula ovudde kati musonga wenyininyini mmwe temulina mirimu mirala jasi balina bakwesanga kuuma budde 5 buli ssaawa nze nga nze gambe naye bubizinesi bwange buli obwengaomanya tosomba tusobala n'abanigabo nga bo nabo bagamba wane manye kitulemeseza ffe okuapugrading okulinya amadaala ekibalemesa abamu tulina kye tuyita ekibozi mu geto wakeera ku makya omanye emirimu gyaffe oswamira era mu geto kati ekibozi we kisandika ekiti kimukwata n'alema okugenda okukola ki n'abeera ku kiboozi naye nga kiba kale ne capital ng'avuddewo abanega b'omu geto beetangamu counseling kuba yaleze mukuba tagenda alowooza kubba buli mulimu guzze olina mukugu oyagala ki kino ki akikolerawo ye gwe ekyoleeta kyakola naye wemukansolinga nga kati guno omulimu gwe tugenda obubeerako bwe guti bakuba obuzibu bwe bafunamu era mu mirimu egyo nga bagifunye bw'omujja ate ku kiri ekikubwa ki kati ekyo kimuleetera ate okuvaayo naye nga si ffenna ekikuba temukita yaman ddagala eryo eddewalo ekyo kimanyi naawe eryo ddagala yaman eryo ddagala naye nze panawo otuuka system embeera neekunyigiriza neweemanya nti nina obeera bwe nti bwati muffe mu geto mulimu abalina abaana nga balina ku masomero basoma ketogenda abeera awo omwana wo atandise ovaamu ate otuule bakulabe kalina bizinesi endala scrap kambuuza ebibuuzo olinayo mukyala yeye mukyala tomuyiseeko wali nga tujja seeze mukyalawo afumba buli lunaku strictly teri agamba kyalera ekibuuzo kyange kati nga gwe obulamu obuplaningidde nti obukyusa myaka 5 ng'egiddako kyekyo kyegambye ndi mu kuyiribanya ovudde ku ngatto kuzooza kati saaza leero ntambuza lines Airtel okitegeera nina essuubi nti buli ku makya nina step ate gyenkola ki gyoddako kuba nava eri mu busada nga ntunda busada nenzija kayirungi nenzija walagi nenzira ku chati muzimanyi ezibeera ku bbala kati lwaleero zuno ndi mu Airtel kyeza nti olugendo lwange si lubi nnyo kuba ndi mu kulwana laba lwakuba luli balumu kuba bagamba oyo naalemerako yawangula so embeera eyo mwoti omwogikwasaganyiza kati nze nderwedde nze nkimanyi saawa yonna guba guggwa kati ewabba kuli gy'ovudde obeera bangamba abanyiga baba batera okukyambuwa abantu ekifaananyi kye babasiigamu ekyo kye nagambye mukoze mutya okubanga mukirwanyisa kambiseewo omukisa guno okulanga akalango kuno ku Turn Up Media nesimbyeko ku bachairman era lwa nsonga ezo LC1 wabba kuli aba batusiga ekifaananyi ekibi ffe wabba kuli awo tulina kubayita Scorpion Shaba ye komanda geto yaffe yesimawo ne kubwero sifiri awo ne tulinamu bano geto zaawukanamu tulinamu bakawalagi tulinamu bano banywa akacwiri tulinamu abasada okitegeera kati omusajja oyo abadde bize nnyo abakyambuye abo tugenze tubamalamu naye ng'egambye temubula mpulunguse katwagala empulunguse ezo ffe tubeere kyakulabirako ku geto endala ebbakuli bikole ki bikyukemu kyekyo kyandeese ku bwa chairman ffe waffe tukwata yamani mwana abasajja bakyagaana otubuulira olunaku lwe tugenda olwona tugamba mugwakuna bisiki naye nga ffe tuli lwedde olw'okutereeza ekyalo kyaffe kuba bachairman abaliku badaye kigende buli wamu na bachairman abo mugamba abaniga ababbi biki ne bachairman abo omuyayi w'amaalo kyambu wamugjamu awaku chairman kati polisi wejja
ngo bamukubira akolaki avaawo bali gwatali mubbi jjukira ng'egambye otunda busaadabo biki ebyo nga gwe bajja bakutwala gwogendera mu kifaananyi ky'oli oba ekyakulese ku bwa kyeyamaanyi oyagala kubeera nga kumalawo ezo mpulunguse oba oyagala kwepositioninga obeere nga baba bakuta omunigawo alina okujjamu nga gwasalawo getu tembanga mwagala kuwamba buyinza magezi kati ate nze Wabbakuli wenva wenzaalwa sitegeera wenzaalwa nkulidde ku bbala lyawo njogera okutegeeza muganda wange ekyandeese nga sikopu ekyamuleeta essaaza lye Wabbakuli n'ogenda odi Kampala poliisi ne poliisi gye baatussaamu tosobola sangayo muniga mu ghetto yaffe lwansooga tujjawo mpolongoose era nsaba mwana ba ghetto youth abalala eyo gye muli buno byayo obwebbisabisa bubeere mu ghetto zeeyo babusange eyo si mu ghetto zammwe kati lasite ekirala anti onvugamu supiidi anti obusungu kasongambye ku kiri ekyotusiga ekifaananyi wekiri mazima naffe tukimanyi true that kuba nange gyempita yonna era olaba oli ogenda omukolakola yini ng'alabira ddala lasito nagenda mmayo najjugu kati njagala ekyako ekyo nyinyi mwe mukoze mutya kubaffe omulasita olaba omulasita ye bati ekikugira ngongo omuniga kyekyo kyegambye kyeki kyembadde gamba ekindeese kuwa chairman sooka entereeze nga bagamba chairman eyaze muniga naye atereezezza ekyalo okitegeera kuba nze amanyi omuniga enfaanana ye lindako nze amanyi omuniga entambula ye omuniga agenda okukagoba agenda onnyakulamba mba nnamula ne waba nga si wa ku kyalo kyaffe azezannya kakodyo ekitegeeza mumanyi kodi zamu ate kati guzannyibwa ne gumalibwa mu ghetto ogenda banga ogulimu wali wakati gonna baguteeramu anti nafuna amasannyalaze okuba Scorpion Shaba 001 naŋŋamba dyankubwa chairman ekintu kikole eki kitereeze ekyalo kyaffe tufune ekifaananyi nti Scorpion Shaba ku kyalo kwava tekuli mpulunguse omwebe tukyabayita baniga ziba mpulunguse kuba ti abaniga baatere abaniga banoonya ssente balina amaka balina abakyalo wadde nze sinagafuna naye dede ng'obimanyi magezi era kyali kyebale njagala okugira kati gwe oba ofunye ssente kale bintu ki byewandyagadde nogasinga mbadde nina ssente nensuusa obulamu mu mbeera bweti byewandikyusizanga gwe ng'olinamu ku ssente kyensookera ddala nsooka nenkola y'abaniga oba abaana basula ku bbala nga te naakagimala nenjiya like ebyomutwe n'emikono kuba ati abaniga tukyasulamu gamba mbatula bali asome abaniga bibasumbuwa ebyo ebyomumutwe bibasobola omuniga teryabibakolera teryasobola bibateeka omuniga bwe bayiga liquid soap kande ez'okutunga abaniga bamadizayini obamanyi baagala okwedizayini kati wayiga ekyalaani asobola okukola fashion ekolaki emalayo ye olugulumamu ati ng'afuna ekirowooza ng'atunga omuwere apoera bwerere esala dede oluvaamu ng'ate nemmere mwagala bawe yabwerere sifenze obuuzizza nze anti kyekyo oyagala nga nawe libanga ssomero kitwale nga organization kina organization naye nga mbasaagaako obuyambi olw'ensonga nga nawe wombozza bwotyo nga nsanigamba ateekamu wenkuwa emyezi gyena ng'oyize ekyo kyoyize free food materials biki wombozza kyenjagala ng'ofunye ku ssente oba kiwandyagadde kati omuntu ali yakulaba yandikulabye mu kifaananyi ki weetaaga kuyambibwamu akusitulemu mu mbeera ki nga gwe omuntu okuyambibwa tekugaanibwa kuba n'ensimu enva muzeeyo asaba obuyambi obuyambi tukyetaaga bungi gweyagala bakuyambe mu talenti zange bingi nnyo ogamba nti nze omuntu wonkwatako waneeno nsituka ng'akazindaalo kano kenkutte bw'ompulira omukisa nga nkuba mande paka mande nga nsasula kiba maanyi kuba talenti si yakwegalira ebigambo byo dede kuwanda ate nga ndimu n'olwa promotion mani promoting naye nga mbulamu nga wobimanyi bapresento bamanyi ba DJ tomala gaveeri awo gwe osimbye essira bapresenta bangi bensolo simbako essira naye ngamba nga gwe omuntu nga nze oyagala okuyitaawo sala kudyanga presenter yakudyanga number MC Uganda Segera vibinga fit nnyo wali bikiki vibe ogiteekawo yaman kyakabi ekyo kyonkulaba n'ekirala mwana bobuyambi bingi byetwetaaga nga ghetto youth byetasobola mmalayo naye for the respect Turnup Media okutuwa omukisa guno netujja netubaako naffe kyetuyisaawo
kituufu ekyo abageto ebagri scorpion gang era nale banyinyiza obutakola nti obutasobola kujja naye alayo wali musajja nitomanya alina okujja abantu balage nti gyali era ngambe kandekeo kadyute kana ntolanzijidde na mu uniform nga mwana so abutasalako respect naye nga kyekyo webale kukola emirimu yasitiremeza mbulemeza tomanyaemezamu nesaala mwana bapasita ba aji dini kira sitadini astero chimani bras tetuya nyama yaman man love thing this ya nyama badasola jifuna manyi ane lamu we bali bachiroza balasita be Uganda ne banyiga ne bajirya ne gasuwe kiri kibawa M++ yaman kakubuzemu ekibuuzo yesebo ekibuuzo nkigamba abalastate M++ yalinaye muddugavu ngamu gw'olina kyomanyiko kwe mwavu kubanga mutandika kubanga mumukkiririzaamu bwe nga guba jasinawo kyakwata kikwatira lasita nedda siwe nkikwata ate obulasita tekiriiko nti oba oli muddugavu oba oli mweru naye ye yali muddugavu yaman true that kyakubiri enzikiriza ye eririyo kunze kumayinza oba teyaliriyo naye nze bingi nesaazayo bibiri mu geto ebyo byenkoze nempitawo nga mafia kyoba ndi muniga naye enkovu nena ntono osegeera siri mutwazi naye nga yakyava kuki ku message gye najja ku M++ ya kitegeeza abaniga basinga bonna M++ gwe basinga okukkiririzaamu si bonna ali abajjajja baamu kibandawo gobalo ye topo mu geto nzalo kiwulya jjajja baamu ate nga nange nze nnyini dede kwali jjajja baamu tasosola oba oli mulokole oba oli biki just kyawano waffe jjajja baamu yalina respect nnene buli geto kuba ye kibanda mu bajjajjaffe jjajja baamu gwe bata jjajja baamu omuyaga bamweyana bamuteyabba bamulaga bwerere bamuteyabba bamuvume bulalo abaana kyonda bamweyana respect ekitegeza abamu abalasita baba tebakkiriza mu M++ nga bakkiriza mu bamweyana baba bamukkiririzaamu era ne bamu baano kizibu osanga omuntu alina enviiri n'asanga omuntu akkiririza mu nnono nze tampita nga gwe ompise rasita agamba oyo muzzukulu wa bamu yaman yatolina bwomuwonera n'omuhegaana bonna bwesi bagamba bamweyana yakulanga ati yakuyamba okubanga otutumuka oba okukuuma bingi oli kabaka wa bbaye kabaka wa ddiiri kabaka w'endongo ye kabaka w'ekkubo ate nga baniga wemani kwe tuva abaniga abasinga gwe basinga okusinga yaman gwamwesoko bayakulumba manyi byanjawulo tano abakulumbye giba miwunyo tokereza yona munoonya bunoonya kuba akunoonya eba era alabisaamu ate byo bikolerawo wozobereza akujjako kategeeza mbufunze mubanga abanga lubaali kuba naye kika kya lubaali yaman true that tolaba bajamaika abo otunyawalo n'emiggo egimu gye bakwatira mu vidiyo nga miggo gya baamu eza baamu yazuba buli wamu lwasi yaman ate tebakulimba mbu okinywamu ekisada oba akaleku nga kibanda takuliiko abaawo ekitegeeza gyokoma okunywamu naye abaawo si gyokoma gwoba okakozesa manya akuliko era olina musasula kakane otamugyamu ng'alabisa lumiiri kitegeera naye nga ate si wa bbeeyi nze no byo gibasimanyi nti omuntu jasi babeera banywamu vibe yokka nga ggwe nga tobuukanga tebakulimba waliwo anywa n'atanywa nga bonna bakola abaliko nikati oyo atanywa taba yamukyalira mu ngeri ya njawulo nga yamuteeka mu bintu birala kati aba mukyalidde mu kanzu enjeru kati ate ffe eno tukyali mu kalaalu esega naye nga mu kalaalu tetuyisibwa bubi nnyo esoyiga omugabula bikyani akubeezaawo mpoole mpoole kitegeera ekyo so kumbulye abamanyi abaniga baagala nnyo abaniga yaman biki bye mukola ebyenjawulo ebitera nnyo baagaza abawala bawala babaagala nnyo nanga mulanze so kumbulye ku bye mukola ebyo okola abawala ne babeera nga bafiirako tubawa respect tubawa time
tukiriziganya n'ebyo baba bakkiriziganyiza bye kale baleese netukiriziganya nabyo omukisa ne badde endowooza zaabwe ne baziteekawo. So asanga muniga ng'akubaddemu okujjako omuniga ng'asanze omuyaya akubaddemu n'akuba omuniga lwaki okubaddemu osigati bakimanyi respect to them ositegeera. Kyakubiri tuba freestyle gye bali ddamu awo n'omusesaamu n'omutwalamu bakyaliibo ne munyumirwamu ekibozi okitegeera tomuteerawo nga yeebowa sikubeerawo kwebowa mbu ate muteekako mbu eno togendayo ogenzeeko mu kibalo vibingamu mututto muleseko ne baddemu bakyaliibo okitegeera. abaniga tebabiina abaniga bye tukola anti bye bibasanyusa. Mukazi ayagala mirembe abente nkya Bobi Wine agenda ayimba ali osasula ekyetaano agenda adigiddemu n'abaniga kati abatali baniga mwana abademu mbasaasidde abatagala abaniga amasekerereramu kubanga bakibanda bagenda nga baagala musajja mbu wakitiibwa biki abeera bize nnyo naffe abaniga tuba bize yes naye omusajja otalina budde bugenda kukutwala out talina budde bugenda kukuzanyisamu nga mafiya kade niwaba akutute out agenda kukutwala mu kifo nga wolaba wano mulibo basatu ono atudde wano noono n'erino kyokka bikana kumunyumya the same jazz okitegeera ne omukazi we n'omutwalako n'awulira ku mboozi endala si byakubeera bubeezi ku ssimu okitegeera ne musajja agwiddeko iphone tutya obeera kuli nga kivumbe kuva ku makya tokolamu naka physical ekitegeezamu abaniga obuntu obwe mukusinga okukola bingi n'omutwala ayigalabayo bagenda kusitookingira emmere waka muceere bijanjalo kawunga gwe kimanya amaka mangi agabadde oninze gengezemu nga balya kawunga for all week na nakyalayo neneegoba nga balya kawunga nefedde mugenda muzuba aye ku nkoko enjoki aye kabuzi aye kasoseji abigwako ku bbala kwabiraba aye ku byokulya ebipya negwe obeera mu kikomera kasimu emikolo olinda lwebanafiirwa n'abaniga tetugwako mikolo deire baba batuyita ate abakyala mu mikolo mwemaanyi ekitegeeza abakyala bye basinga okwagala bazunza noba tomuzunziza naye emirembe abayefa bakyasinza okugaba emirembe omuyaya ajja kujja agabe mwana bebi leero nedda tojja kwoza ngoyire kanzooze bebi bulijjo ogamba ndi muniga simanyi fumba kankufumbiremu n'omufumbira essala nga ddedde naye oli mafiya gweyagala akuteekamu omunnyo gakufumbira kuki yakwekedde kyeta n'omuniga akwekera n'ekyetta erinaga bebi leero kakufumbire ku kijanjalu ina sente azikuwa ngo olumwagala nalo ekiza bibagala ate oleeta akamere kakalyawo speed akawalako n'akafa ekiza bye mukola ate ozibwe mwina bumu kale mwe mutuuka wali bukodyo bungi omukyala bwe yeetaaga nikati mu budde temuba nabo neka kibanda akimanyi mukazi wange mukwano gwange asinga bwabanga mukwano gwe gwalina asinga niwaba nakyama bwakigamba niwaba noomye kale nga nze gwoli kyali wange ne tubaano nga tunoomyemu sigenda ate kugeya eri zamukyali mga mwana boyo oyo wambwa kati kyezamba mulaze ndi wa mizi maaso ge naye ojja kudda wenyiza abakunyiziza balala ate omuvumu yasize essowaani kibadala lwagusaze dda ng'ali mu kikomo ntamu bazze nadda mu kaboozi omukazi angakakkana namulaga awuliriza n'owuliriza bakazi bagambye omusajja nga bakubuliridde owuliriza wabakugambye ensobi yo nemmwe kitegeeza kyebabafiira ku balasita osanga onyaganzekigambe respect egaininga bingi erimu kale ebintu bingi mubawayo nnyo ekitiibwa kyabwe omenya yasobola okugaana okulya nga sente balina zimusasula lwaggulu gwe nojja watanapo nonga akwatayo ekiwala naye nga mamaana tannalya nengamba ekiwala kasooke kiddeyo ewaka nasooka okiwa mama w'abaana naye kati gujja toyalo n'abayimba abasajja b'edda bayimbanga obuyimba mukene gwolese empuuta gy'otaguze babirirangayo ne mafiya tebakulya buli kikyeddemu abakimanyi kulo ate ne security yaffe ekitegeeza kale bo balasita tebabeera na byama nti nno kankweke mukyala wange mukukulira ekyama ye mukwano gwo asookebwako maama wo ne taata we watali ne baganda bo oyo yasinga gwe nobeera ttaano wange tosobola singa ddeemu wange kumanya byama byange sina byama ne respect
Chabaye tuyine fujjo. Tuli gumite alinga mumanyi njogera nnyo. Ewe mulaba okakanira ono gusala. Kamuwa amaanyi. Negwana okusanga muteka mwezanga anagamba ki. Mulaba nsaze nga nimanadde mukwano gwange. Mpapira we mugamba nangono siki si demu wange ya mukwano gwange era nyako naye ebyo bibasanyusa naye gwalina kusala n'omukazi osigale ngo nina nayo mani muli mu business adde wako omwoza baby ng'osibye face kumbe ya omuzanyo gwavudde wali ate tagenda kugamba respect so babira bafiira ku barasta bingi nnyo jasako kuwaddeko kava kale nga singidde eri munda bayinza okugamba Maracyari abo bantondo. Otuwako ku tips nafu. Yandi webulu. Jento ne tuchokane tukusamu. Ayiga dijukira bajento abacyala ababuka bajento be batwazi. Zinyalombole tanap. Video zifulumye omwaka guno ababbe be bakutte. Nakoliko omusajja alina omusango omunene. Nga alina enviiri ng'ezange. Sitera balaba. Katalepe basiga obubbi. Kabademu batula ne babuuka. Kano kabadi. Jalombuli abafera abasinga e Kampala be bakutte nga mulimu alina dredge. Sitera ne just bataba kwatambi kungu nti alabika babatebiriza. Kasada kwa tukwatira naye nebyo mu byefuje byasiye. Kaiba saluso akuza mviri tukano ngo badoli mubbi baba kona mudda ate bakube baba ino salawa waberawo kipapi. Osegira njatu yabasinge okusala ensawe Kampala basaze bensawe ama big up. Bonna be wana big up. Babuza ku big up waza. Ndami kwano jangere Chicago ba mama wa respect bana bo gwe mulimu gwawe. Bo basolo kunjulira bo batwa respect. Na rasta no abakusanze mu bala kiro nga bavuga eggali. No bakimanyi nti beti ko mugugu gwaffe. Tukazanya ne balina kwata rasta. Musirikale misinde jagoba rasta. Si jagoba gwe. Nze ne mbasanga sidduka. Andi kati labayo waliwo alinga gwe nga akinywamu. Ate jukire gwe musango. Wobulabira kuba kwawula. Tebulakola storachi webera mu ghetto boyina batolina nviiri kila nini. Kagwe twanya Uganda yafira gwaffe twabemanira betukuliddemu. Tibajja ne babakwata alina omusango n'atayina. Nabagira ne batwala bonna lumu. Katonda zaabye n'ovaayo. Wagenda ko emidda wayogezeko emidda oba okomana bless era nze siwezana nanti ekyo kyegambye. Nabakyala batwagalako ekyo bakabuuka agenda n'abeera naawe nga awulira ebigamba nga muniga kubayagala ababbi bamenya amayumba kale mubbanga lyamaze naawe nga ne mu mboozi yo tawuliramu kyabubbi. Kaso polisi zibaze bantwako zibadde niya newembeera ekigenda tugenda akeeri mu apa one day ekinene nnyo nsulayo enkeera nga nvuddeyo ate without paying any single coin nga ate teri anunudde bajja n'omusajja oli gwe nagamba ebbanga agamba mumuveeko ali be bakozi naye gwe maani ogutukwasa gwe baali tukwatidde enjagana kunywa nnyo bbiya nakutambula n'abakyala baffe ekyo baali kitukwatidde ekyokubiri kekali ke waŋŋambye abalaasi bakyala baffe tubeera nabaawo mwe ne mujja mwemu balaasi b'oluvimu mali balaasi baawukana balimu babika bikinaki mwemu body aid rasta oli kati gwe naawe oli rasta de tolina nviiri olw'omutima omugumba wange nange omutima gwo nga mulungi oyagaliza biki ebyo byonna okitegeera oyo naye gyali babirawo ne rasta nga ye waddwe just fashion yagala kukuza nviiri aswage nga abakazi bakoleki bajje kubeera mulimu abakazi abaagala enviiri mulimu abatazaagala abazivumirira nga asobola n'okuyita omuli w'ebisiyaga yamaani kale gye emisango gye baali tukwatidde naye nga tewali kyalala kyanjawulo bonna ne baba bakateero be bakwata e Uganda basinga okukusenja ebiki temuli mu ras bano ba bossman abakyala bababuuka sana yaffe babatuyambako mwana abakyala ke batusinza balamuzoleye respect soldier kyagabye ekyo naye bale mutulyako nnyo obukazi ate nenze nina omu rasta ate mufuna buli bunyi ulaba akayimbako omukulembeze gw'empagira yagamba one woman one man nze wendi rasta ate ali true kitegeera nze siri fashion rasta badogo babikola era ne budde mutubeereyo mu bibala budde bwe businga oluleeta ajukira omuyaya aba n'omusaayi taba yagiwanza ogiwa nga kitegeeza kukubwamu
kati muji wangawo naye tosobola kisambi bane magezi ngolina omusaayi ng'ate naawe tolina awaaliwo nekanzike kalike gambe ffe mu ghetto byaffe ke tukola tuvima ne babbebi baffe nofuna ekyagala okusikiriza okiragirawo nti 5 tojja nnyo nze tonneetega gadi weeziri mubeera luyo yaman kyakabi ekyo omusajja mumwamulyamu olukwe kituufu aliwo ina His Excellency Bobi Wine temwamuyamba yatuuse kudduka genda ku mawanga naye temwamulyamu olukwe nga abayinza tetwamulyamu olukwe kwalina akayimba keyayimba n'agamba ebikulemye birekerani Kyagulanyi agamba kati akayimba kagamba ebikulemye oba ebikulemeredde bikwase Kyagulanyi bikwasani Kyagulanyi ngegamba abalasitale tuli bantalo nizo gamba petulwanisa amaanyi ga Mukama Katonda ne bali sajja bamu gwegambye esula genda ate kwenganga mundu nga tetulina ki tumina mundu ate nga n'obuyinza bubeeremuka Mukama tapemana twaza yinza ogamba mwamulyamu olugwe tetwamulyamu abane bamulwanyisa okumuza wansi ani kyegambye tulimu enjawulo ate era ku mbaga tekubula musiiwuufu kalimu yinza obeeramu abasiiwuufu abatamwagaliza naye naffe abataasiiwuuse wetuli mumwagala kullo osegeera ate omuntu omwagala is not expose yourself nti omwagala nnyo it's all ku mutima guba mutima anti ye yavayo n'agamba abakozesa mu okukola ki okumulwanyisa abageto nabawo obusente ate ne bwebulya ne muggwawo ne musala nga mutaawa yaman ekyo nja kikuddiramu nnyo mu geto si geto zonna tizaali tezimuwagira yes waliwo abaalya waliwo abataalya kati waba ayogedde bwatyo aba atamalamu amaanyi naffe abataalya kubanga abaalya tubeera nabo babawako ku munyago ate bakuwa teri yakusharinga bagamba gwe wasuula oli eri oweza nkyukakyuka tebakuwa lwaki oli mu kala yaabwe oli mu lwedi obadde ki kamusajja oyo yalibuukidde naye nga byensi obimanyi waba alaba nti wagenda ova obuyambi kuba tulina abaana kati lwitwabikolanga nti tulume kiki naye naffe tulina abaana bakoze ki abakuze nga ate baagala okulya n'okunywa tuga tuli bageto yiti tetulina gwe tugenda mulekera nti ono gundi anannyambako ogwalina omweyiribira paka wakula kati ate wenzire awo nansudde ne maama w'abaana ewaka gyali alinze agambe tana media mututte bagenze kukola oba bagenze ggulu oba aluwa abamusanyufu naye ate wawulira bagenze okwegugunga akitwala mu ngeri ndala oyagala kwetta bigamba omukulembeze waffe kitegeeza mumwagala ne mwamuwa akalulu ogwaffe gwe yatugamba gwali gwa tiikinga netukola ki nemutiikinga ebisigadde ngiragamba tubimukwase tukabanja amwino kabanja tekyagira anti mu magye wabeerawo komanda ebyo bino biri ne muzigeto wabeerawo gwe bayita komanda nze mbadde mu geto era kubamu abaalya naye nga wabeerawo kye bayita komanda nga komanda bana baba baagala okulaga gwe oli munnankyukakyuka naye nga komanda ga buli omu n'eddembe lye osegeera kali komanda waba tanatowa order kuba His Excellency wa depo batanagamba ra kula ne muzeyi otubanga tunayingira campaign tuyama osegeera naye otuya campaign nga naye abagamba muve mu bikes mukole ekitegeeza n'omugeto omukupanya embeera z'abannamagye kuba nti tuli one company kyewagambe one unit ali wanu kyebayetaagako omukulu adira paka ku jjinja erisembayo yaman wanu kino beera ne levels bwetaba na levels bebagamba mamesa amangi tegeesimira ki bunya naye kati mwina oba ne komanda ate komanda tekiri mu magye mukka komanda kintu kiri mu lulimi luzungu lwakuba abasirikale be Uganda bakifuula toli bwe yeeyita komanda abamusirikale that's not komanda akiri mu luzungu kitegeeza omuntu asobola nga unity enamba katugeze tana media yonna
gwe komanda waayo nga gwe komanda ffe tujja nga tuvaayo wansi nti ono yakuddirira ate ono treasurer ono eki we mukikola yaman neera be bali begamba empulunguse gegagamba nesi agatakolaki gatesimira bujja yaman awo kitangaziza bulungi jasi bulijjo manyi omulala kitama kamwamulyamu olukwe kuba yali kyaliwamu batono batini nnyo bye bafuna akanago ate era nabo bemugamba abalya for sure bamuwa kibanda yaman bamuwa kubanga sijja kwogera nnyo naye ng'ebiriwo mu ggwanga musobola otegeera Bannayuganda mwabikolera omusajja kati tubimulekere kwebiri mu ggwanga saakwogera nnyo ttaano nkyali plus sajja bakambwe ne wetukomaawo teri muka tusigala tuwazawazaamu naye respect kubemula mu ggwanga Bobi Wine kitegeeza twamukolako twamukolako bisigadde bibye nga bwe yatugamba yaman kenga tumaliriza yaman tugenda kumaliriza ogenda kati nga ggwe mu mbeera ze eza bulijjo yaman olunaku olusurviving otya from Monday up to Saturday ng'oli mulamu obwa bulijjo tireero Masoro yake agenda kukola kino eno na kino na kino olusurviving otya olunaku nina bingi bingi byenkola naye ogezo kimbuuza era ndowooza bbamu yakimbuuliza ku mpewo naye gy'okutuula ewamu gibadde ginkaluubiriza nnyo ne man wano wali ekitegeera naye survivinga in which way nti mbeerayo n'obulimu bwange buli bwe nagamba ebbali nempitamu nembayitamu oba olusi nange nenkwatakwatamu nenzira ewalala ekitegeera olusi lwe biganye naye nagambye abakyala baffe baba batutegeera sijamwe emigaalo kamutumireko kamuwe akayimba ka John Black mama bulamu kubanga mumu embeera yala nangamba nedda kuzirize wampa najja ntematemako n'agattawo tetambuza obulamu ate nga naye alina obulimulimu bwe kuba kimanyi omulega atuukira okugamba alugaanye luba lugaanire ddala yaman naye ngaera wemanyi amaanyi ga Mukama Katonda ne bajjajjaffe batukubira ekkubo ne tufuna ke tufunye akatali kanene wabula akabeezaawo obulamu yaman awo tetugenda kusukkawo waneeno tugenda kukomaawo tubadde ne MC Masoro ku Core Life Media and Turn Up Media tulina bbiri kati ebintu bigenda bikyukamu